ne government esanga tenyega era n'okusinziira ku mwogezi wa kesi yagambye mubaleke bajja zisasula bakole ko bondoza spice diana oliwa naye amagye tegabakkiriza kubyongeramu sasa bugwawo ali awo katwembeera nga bweri bwali ready bamutuwe kale webale nnyo Simon ne muganda wange Hafi embeera yo wano ku Bbaasi paaka ya Namayuba njagala kugamba nti ya kiyongobero kuba tutukidde mu kitundu kino nga ababbaasi eno bagezaako okulaba nga baagala okuddamu okukola era wentukidde eno nga munnange batandise okuba nga batikka emigugu gy'abantu abamu naye kye njagala okukakasa nti n'akataayi tekayise era tekasaze amagye ne gaba nga gayibwa mu kitundu kino era nga wengezaako okutambuza nkulage patro zendabyeko n'amaaso gange ezibadde bbiri nga kuliko abasirikale nga bakutte emiggo bakutte emundu bano abakazibwako abawomula badduka kubanga munnaye bambala enkofiira eza red kyenakula manyi ku basirikale bano nti bwakukuba emiggo munnange takuzaako gwakubiri kuba munnaye akuba gumu nga gwa mukazo era nga obalaba ku screen yo awo ku telefina embeera yo bwetyo webadde era njagala kukakasa nti olunaku olweggulo twagezaako okulaba nga twogera n'omwogezi wa KCCA omukulu Simon Kasiati n'ategeeza nti tewali kuttira muntu yenna ku liiso embeera egenda kubanga ekwatibwa na mugundu kubanga ensimbi zebagamba abantu bano zibalina okusasula obukadde obubiri mu emitwalana zigenda mu nsako ya gavumenti eya Consolidated Fund era nga buli muntu ateekeddwa okubanga azisasula abapoliisi bano bali mu kubanga beetala mu Bbaasi paaka eno era nga njagala kubanga mbakulaga bagenzaako okubanga batambula era nga kyebagezaako okukola okulaba nga batangira omuntu yenna okulaba nga atikka era afulumye Bbaasi mu paaka eno embeera olunaku lweggulo yasibye ya kiyongobero era mu mawulire gaffe twakulazeeko n'omukyala yabadde yakamala okulongoosebwa ng'alina okubanga alinnya agende mu bitundu by'engulu eyo erira asobole okubanga amunnanga awummula okusinziira ku biragiro abasawo bye bamuwadde wabula yabadde akonkomalidde mu Bbaasi paaka eno nga talina ngeri gy'atuukamu waka ng'emmotoka za buseere ate nga mu Bbaasi temuli mmotoka ne bagezaako okumufunira drones ezadde zibaluseewo nga mu nnaku y'abannaabwe ate bo mwe bakolera naye njagala okukakasa nti era twatuuse okuva mu kifo kino ng'alemereddwa okufuna emmotoka emutwala abasirikale bano nga olaba Bbaasi eri ebadde egezaako okutikka batuuseewo era check-up zigendera ddala mu maaso bagezaako okulaba nga bakebera abantu ab'enjawulo ensawo zaabwe nga Robert Kalemeera wabikulaga embeera bwetyo bwekyali naye njogera okujjukiza nti olunaku lweggulo twategezeddwako omukulu sekandi akulira Bbaasi paaka ya Namayuba ng'agamba nti bo tebajja kusasula musolo ogwo olw'ensonga nti omusolo mungi era nga kyebasaba kwe kulaba nga ate munnaye omusolo ogukendezebwako olwo basobole okuba nga ate munnange baddamu okukola emirimu gyabwe bagamba tewanabeerawo nteeseganya wakati waabwe na KCCA era nga otunula mu mugongo gwange abasirikale osobola okulaba nti mu Bbaasi eno mwebali era nga bagezaako okulaba nga batangira embeera yonna yonna eyinza okuba nga ate munnaye balukawo olw'ensonga nti obutakkaanya wakati wa Bbaasi paaka n'aba KCCA ku musolo ogwa miliyoni 2.40 buli mwaka gukyali obaolyawo embeera ekyali yakusika muguwa nga tebanaba kubeerawo kuteeseganya kw'amaanyi oba tebanabatuuka ku nzikiriziganya yonna nandyagadde okwogerako n'abantu abamu okolera muno baaba I'm working here. You're working here? Yeah. So what is going on? We are seeing a lot of soldiers. What is wrong? There's nothing. The soldiers were passing, but they just find, I think, this one here. So they are trying to ask him where he's going. The bus was loading? The bus was not loading due to some small issue. So the bus is not loading. We don't know when it will be open, when the issue will be solved, so it's still there. So that so what has the gentleman done? The gentleman has not done anything. I think he's also he's a wananchi? Yes, he's a wananchi. He's traveling somewhere, so the military, they are trying to ask him where he's going or where he's trying to find the fact where he's going. So that is what they are trying to find. Okay. Yes. Thank you so much. Okusinziira ku mwami ono gwenjogedde naye era abaddewo nga embeera eno yonna yonna etandika n'abasirikale bano okubanga baza omukulu oyo ayambadde omujozi gwa ttiimu ekyasinze okukubwa eyaseno agamba nti olw'okuba yakutte ensawo y'amagye
abamagye bano kwe kulaba nga bamuyimiriza okumubuuza ebimukwatako asobole okuba nga ate munnange ennyonnyolako era ategeezezza nti okusinziira ku byawulidde omuntu oyo ateeka okuba nga kirowoozebwa okuba nga munnaye naye omu ku bo nga munnamagye wabula ndowooza nga adde atambula alina gy'alaga kwe kulaba nga bamusanze wano ne bagezaako okulaba nga ate munnange bamubuuza akajjogijogi w'ebibuuzo naye nga bwe nkugambye nti Bbaasi wano ku paaka ya Namayuba tezinaddamu kukola weewaawo tutegeezeddwako omwami omu ataagadde kumwatuukiriza mannya era nga taagadde kwogera ku kamera zaffe atubulidde nti babadde bazzeemu okwagala okutikka era we tutuukidde muno nga lwo Bbaasi emu etikka kyokka ate abasirikale we babayiiridde era ne bajja wano omukulu ye bamutadde era nga olaba ali mu kubanga ate munnange yeeyongerayo asobole okuba ndowooza nga atuuka yonna yonna gy'alaga abasirikale bakyali mu kitundu kino balawuna nange nga Ssebuggwawo njagala nzireyo ewa muganda wange Hafi basobole okuba nga ate naye bakwongerayo ng'oyingira paaka eno ku mulyango osooka n'oyazibwa n'obuzibwa akajjogijogi w'ebibuuzo era mu bantu abamu kubanga security yo ebeera tight ebbanga lyonna okusinziira obulumbaganya obwali butandise okukolebwa mu bitundu eby'enjawulo mukuŋŋaanira abantu n'okuba nga musimba emmotoka esaabaza abantu naye wotuuka olwaleero ku Namayuba osobola okiraba nti n'abantu bennyini bamuswaba ate nga n'abantu abasinga abandibadde batambula okugenda mu bifo eby'enjawulo osobola okubasanga nga abakonkomalidde ku ntebe kwe balindira emigugu gy'abantu gikyali mu Bbaasi emirala giri wansi n'owa booda ng'oyo wuuyo abadde alesa emigugu naye ali mu kutikka ate munnaye abe nga agizzaayo kale embeera bwetyo bwekyali mu bitundu bino gwe wenna wenna eyeetantala okuba nga ova wooli okugenda ewalala njagala okutegeeza nti n'emmotoka endala ze bakazaako erya drone ezisaabaza abantu za bbeeyi za buseere nti n'olugendo lwabadde akutwalira omutwalo bulijjo ate oyagala adukuseera emitwalo kumpi 3 embeera y'obwetyo bwekyali mu kibuga njagala nkutegeeze nti ssaawa zino wendi era ngenda kuba nga ntega amaaso buli kamu nkakutuuseeko mu mawulire agajja okujja mu maaso awo omuli gy'otobadde ku ssaawa 6 n'ekitundu omuli gambuuze ku ssaawa 1 n'agesika ku ssaawa 4 nze Sulaiman Ssebuggwawo ndi ne Robert Kalemera okutusaako ebifaananyi katweyongere okugakusakira kankuwe Hafi ne Saimo bakongereyo ne Sumulula kale tweyanze embeera bwetyo bwetambula mu kibuga gwe ng'otambula long distances olina olugendo lwogendako oluwanvu mwetegeka okuba nti Bbaasi ziyinza okuba teziri cooperatinga tambulamu n'akasente akawerako n'ekitege obudde then akasente then manya abantu bafiringa safer mu Bbaasi ezo than drones so ebyo byonna olina obyegendeza either extend otambula paka binaterera oba genda ng'omanye ekigenda maaso lunaku lwakuna tugenda kuba tukwasa programs eziddako asigala ku telefayina tuddemu enkya inshallah siba bulungi oweeka yaabwe webale kubanga obaddeko omukozi wa Kyakala mu ddiiro lyo abannyo bambi webale kulaba